Sebo, sigenda kutema bubaka buno nga bwona obutemera omuntu atalabangako. Ngenda butema nga mbutemera omuntu atabaala, kubanga nkimanyi nti oli mu nsonga otabaala era ng'ebitundu ebimu bitabaddeko. Akati sebo, abasirikale aba traffic abakukutte nga bebakusitula bebakuta, eyo training ebanga training nga weetegekera olutalo oluddako, nga bakugamba nti weetegekere olutalo oluddako. Okusitula nga bebakuteeka wansi ogwo mweso, ogwo mweso nti mu by'emirimu osituka bwokka, mu byenfuna ya ssente ne bamala ne bakuta. Okitegedde nti amayembe n'ekiwanuka be bakuzannyisa, naye mu kuzannyisa baagala otegeere lwaki. Okitegedde, weefumiitirize lwaki ensituka bwengwa. Kakati omweso gwe guno. Omweso ye musajja avudde eri mu kamotoka n'asanga aba traffic n'ayagala abadduke. Akamotoka ne keekuba lumu mu kinnya ne kasitukamu, ndowooza ne keefuula. Bwe keefudde ne muvaamu omusajja abadde mulema yenna nga tasobola kudduka. Akati ssebo otegeera ki? Otegeera ki? Kati aba traffic abasoose babadde bakukozesa physicals oba training nga bw'onooba nga weetegekera olugendo. Emisamwa nga bwe ginaakugamba nti wadde okozeeko kino naye tebinnaggwa. Kati ne bakutwala oddukeddukemu okolemu mu physicals nga weetegekera. Naye physicals ezo ke kabonero akalaga nti olwaleero bwe nsanyuka nga nfunye akasente, enkya ate ne biba bibi. Luli ne nfunafunayo ku ssanyu ate enkya ne biba bibi. Ye training eyo okusigala ng'olowooza nti byaggwa, bwe nali ntabaala byaggwa, bwe nakola kino ne kino ne kino byaggwa. Kakati omweso guli ku musajja w'emmotoka. Emmotoka abalubaale okugwa mu kannya, akannya kitundutundu ekitudde mu bwamaama, singa olote akannya konna. Kiki ekiyuuza emmotoka nti bamaama? Oyo maama Nnaalongo, ke kannya mwegudde. Abasirikale okubeera wali nga bamutunuulira butunuulizi, kye kitundu kiri kye tusoose eky'abasirikale ekibadde kikusitula nga bw'ogwa, nga bwe kikussa wansi. Abasirikale omutunuulira obutunuulizi nti bamaze okukulaga, kati bo ne badda ku bbali. Bakulaze ekyokukola, bo ne badda ku bbali. Omusajja avudde mu mmotoka nga teyeeyamba nga mulema. Oyo kabaka wannema, kaddu wannema abanja emiggo gye. Okitegedde? Abanja emiggo gye oba omuggo gwe. Waliwo emiggo egy'omunkwawa ebiri ate waliwo omuggo ogumu ogukola zeedi, kisinziira omulema wamulabye otya. Abanja omuggo gwe. Okitegedde? Ekirala, omulema yeekwese mu bintu ebiringa ng'empompogoma, ogenza okulaba ng'afuuseemu akafudu ne katandika okulwanagana n'enswaswa. Otegeera ki? Enfudu kituntundu kya mayanja. Jjukira mayanja agatta ebituntundu bya mirundi ebiri, agatta olukalu n'abasese. Abasese mu kituntundu ekyamayanja tulabamu ggoonya, ne tulabamu ekituntundu ky'enfudu. Okitegedde? Ye mayanja, ggoonya, kitundu ky'enfudu n'ebyennyanja ebimu ebyo ebinene
bikola ekitundutundu ky'amayanja. Ate ku lukalu ne tulabako engo, enkima, embwa, tulabako obumyu, kapa, ensolo ez'enjawulo, lwe lukalu. Kakati enfudu, omulema bw'amaze okugamba nti sisobola kutambula, sisobola kwetaasa, sisobola kudduka nga bwe nandidduse, kitegeeza nti atutte ebbanga ng'abanja emiggo, yeewalula bwewaluzi, kyekitundutundu gwe mwogwa nga bw'osituka tosobola kukola ssente, ne zinywerera nti mbeera nfuna buli budde essanyu. Akati akafudu mulongo mayanja kalwanagana n'enswaswa. Enswaswa kitundutundu eky'obulongo obw'ettale mu katundutundu ak'amayembe. Abo balongo ba lukalu mu katundutundu ak'amayembe, abalongo b'ettale abagwa mu lubu lw'amayanja. Okitegedde? Kubanga bw'ogenda ku kiswa, kubanga gwe musajja gwe oliko bwakabaka Ndawula, ate oliko omusajja omukulu omusirikale Kiwanuka n'amayembe. Kakati omulongo nswaswa asula mu kituli ku kiswa. Okitegedde? Mulongo w'amayembe, kyokka ebiswa bisangibwa mu ttale. Buli mulongo gw'olaba mu ttale wa ddungu. Okitegedde? Kubanga ddungu yafuga ettale, ebikande n'ensozi, ye kabaka waabyo. Ddungu gw'osanga afumbekeddemu emizimu egyasigala ku ttale, amayembe agaasigala ku ttale, lubaale yasigala ku ttale, ddungu yabikuuma. Kakati omulongo oyo bw'ogenda ku kiswa nga ekitundu ky'amayembe kikuyise mu ttale ku kiswa, bagabulawo amata n'amagi ng'ogabula ku mpompogoma eri ku kiswa. Kyekitundu ky'abalongo b'amayembe, oba ng'oloose obutulume, oloose akasimba, oloose enswaswa oba ensomba byuma, amayembe gaba gakuyita mu ttale, naye ogagabulira ku kiswa, ku kituli kyakyo. Kakati mu kitundutundu kino akafudu kabadde kalwanagana n'akaswaswa. Akafudu balongo basese, enswaswa balongo ba ku lukalu ewa ddungu, naye balongo b'amayembe. Kitegedde? Wannema akubanja by'atambuzisa, omulongo mayanja akubanja okumugabula amagi n'amata, aleme okulwanagana ne munne bandiyerya, bandiyeruma, balina empalana. Akati obanjibwa n'okugenda ew'omulongo atudde mu kitundutundu oba atudde ku nkingizi z'ekiswa mu ttale, oba mu mbuga mwonna singa mubeeramu ekitundutundu ky'ekiswa nga kibikkibwa, okugenda okugabulawo amata n'amagi. Okitegedde? N'olwekyo nsuubira okuba nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.